Sagirinya tawumula omuntu yena nawandika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabulira kubanga obanga agamba Sagirinya wumula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe obusajja bumaze okunzita ngoga rest in peace Sagirinya tekiriyo Teka ko fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update fight eramba buli denza chemujjo kozesanga Mr. Update obusajja bunzise fight hard fight balumiriza ni sewanyana bankubanga migonga bangamba lumiriza Sagirinya Muhammad kye kyanku byange emiggo era ne banka kankole statement eyobulimba kitegeeza n'abaana abo okuva ne bakonfessing anti banne fe nafawo tetuwa majatenga bwe kiri olebanze nalani otuga tobuga singa tutudde ku meza tekisoboka kubanga bangala lyabaddewo nange lyembaddewo wonna mumuwulidde tabadde nti mbeera naye kubanga mikwano gye mirala nange gibadde mirala naye ate oyinza atyo okugamba kyojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi n'olwekyo ebyatuteesa byebyo pressure yamwe abamawulire amanyi gamwe gemwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwerere era omulabe waffe ndowooza naye naapondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza ne tweyimirirwa ne tufuluma naye buli lw'ogamba tiwaliwo okuteesa kuki era eyo question tumanyi gye mbadde mulina mu mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa kuki mwakola ki tewaliwo kuteesa kwonna ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde naye kyenjagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenza okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo ekyobulwadde kyekimu ku kisinza n'otusiba okuba nga tuluddewo okwogera kubanze badde banjijanjabira Lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku bbiri then nembeera outpatient nga bwe ngenda bwe banzijanjaba ne bakifindinga out nga nyina skin cancer mbina gubalagadda sinza kuddamu gubalaga ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera kuba le bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri twandu eri over 140 kakati basawo bawo no bonna byabalemeddwa nga solution ya kugenda either Nairobi hospital ba mu nsi z'abazungu endala babenga bakola ki batujjanjaba n'okutuusa olwaleero tetuna bagenda kujjanjabibwa olw'ensonga passport zaffe zakwatibwa era zaasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna bbeeyo kyokka oli akugamba wateesa ne passport yo tusobola access nga gifuna kati bwe twateesa naye lwaki passport ayita tetumugamba nti zituwe butubanga waliwo okuteesa kati lwaki tumugamba nti munnaye twateesa naawe netuta kati tuwe passport oba abateesa abalala naye passport tukyalwana nazo okulanga tuyita mu mitendera emituufu era baloya baffe twabagee bawandiike bazituwe naye n'okutuusa olwaleero kooti tennaddamu ku ekyo n'olwekyo kyetubasaba Abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongereyo tujjanjabwe n'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabako era maaso awo nga tutayidde bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze puleesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mu mitima gy'Abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewali n'omu gwe twakola ki gwe twayogera naye ku nsonga eyo tweyanziza nnyo tweyanze